kale muri bulungi Okay, kale mbabuuzako mugamba mutya it is the same official thing this era nga ekituleese wano mukolo mukulu nnyo nga Florence bamulangiridde kuba ambassador wa Barbados. Nakunyumiza emboozi nalaba Rihanna nga bamulangiridde kuba ambassador wa Barbados. Tewanyomeza. Nga sekawati nga nebbeere mutima gusikanenga Katonda wa. Mugamba muti. Gatunula ku bbeere. I know. People's weaknesses. Anyway, kale atulabe najo sinzo kubanga atula kwebaza kubanga ate ko liko mukutu subscribinga ate oberenga atufuna videos zisinga ko bweziti atuna sponsors bangi nnyo Honeypot agenda yo abatunda kantu akalungi nnyo eri abakyala nkulizo kubanga tukafuna Mystic Saloon saloon yekola ku baami n'abakyala esangwa Wandegeya ku Bombo Road Emegostin Bank Stanbic Bank no so kubanga ate obanonyako bwovaawo osopanga tunya kwenda fa tabula public services batunzi battaka basangima nasa na ku stage yo ku mastowa mu festive season yeno bakuwadde offer ogula proti ate no ufuna omukiso gwangula proti eyokubiri Arapex adhesive osopanga to banonyako okusiba cement asiba tauzo ne zinywerera ddala Axola bakutegeeza nti nabo banonye ku nsonga za sola enamba zabo nabe njogerako ziyita waawo wansi so osopanga ate ozinonyako awo no gwennina bamita crash walola Crash ogamba utya? Tewali. Kingo oyogera mpola. Bwe njogera. Obo inakyoyagala okubba. Sina. Bana bali oli mu Ninjas. Bana bali mu team ka team Ninjas mulimu Suma Yusufu Binti mulimu Samantha Martha no is Martha Center niyo mulalao abalambera banji nabo benyumyako nabo ne banji kakati ono yomu kubenyumya nabo ogamba otya ndi bulonje Saimu esati gyo yambali bagita atya Mavin Tattoo munanga omwana ono yavaye mabega kaawo nakuba tsibone yekubya tattoo ya Florence Nampijja ngaze situkawawo wali awo nganje ko teziruma ziruma kisinzira goyagala kimu agala nyo sente niso kuze kuba process siwe kiri agala sente Saimu yemwa yagala sente tuso tulaye ku tatu tuyo wali ya mwana tu Florence Nampijja erinnya lye panvu okitegeera ngombi abiri ate mawanvu letters 8 Florence wasoko kula omuntu nga yekubye tattoo yo kye kyakugira mu mutima bannange Saimu someone sent it to me mu inbox yange nangamba omwana wuuna akikoze ndaba Florence Nampijja ku mukono naye nga sibitegeera ne mukubira sitera kuba masimu but I called Honey mubuuza ate kino ki omwana yekubye tattoo ne mubuuza mwana kyoyo nangamba yeita Crash wa Laura kati nezijukira okubanga erinnya eryo bulijjo ntero ddira mu messages bitu nezijukira nga ne muba Ninja yayingira nawe taliwo mu Uganda yabadde taliwo kati nga sifunanga mukisa mulabako era nagamba Mukama Katonda wange kino ki then nagenderawo ku page yange ne mpostinga kyampitirirako nga nsikkiriza nti obulumi tatweruma Saimu tatweruma kati omuntu okuyita mbulumi obo bonna lwakuba akwagala kyamuwendo kyamaanyi nnyo naddawo ne neebuza naye ebyo babikoledde nze naye ng'omwana akikoze akimaze so nengamba Jonah I want to meet this girl mulabeko ndaba oba byaddala tatuuku eri ya musaayi oba waliwo kubanga henna ddala tatu bannange ebyaddala nga yeyo Saimu Crash omuntu abeerawo no options zino gama celebrity wange mwagala abantu babikola nnyo n'agamba Florence njala mukola surprise bangi nnyo bafuna nnyo dana yagala mukola surprise gwe mu byonna of all the various options nyingi eziriwo lwaki wagamba njagala tatu well Florence ngaye by the end ya Florence linkalo beleza ya Lola linyango Lola ya maso malungi linatuka yo wamuyo lituka Lola she's my hobby buli mwana byanyumirwa
Simon yinza oba onyumirwa akapiira Lola anyumirwa movie others banyumirwa ebintu bingi naye kati nze ye hobby yange omulabako tosanyuka noddamu amaanyi newoba onyiizo kati lwaki nvayo neekubya tatu nali najagala kuva dda naye nga simanyi kikyenyiza kweteekako gwenga omuntu wali oyagala ttatu nga tofudde ku kiki weekuba naye nga sikimanyi kyenyiza kwekuba naye nga ngamba kati tatu njagala ngenda kweteekako tatu ki munange wekyajja kati kyaliwo mu mutima essaawa eyo nti tukigwe njagala ennyo yali Lola kyannyanguira ne baginkuba mu bulumu obungi nga njagala ate by then nali simulabangako nokuba tuyo omuntu gota meeting ako ng'omulaba bulabi ku screen anti ekyo kiraga omukwano gw'omuyinako guba mutima Florence nabe ku bantu bangi nnyo abakwagala kuva ku ntobo y'omutima gwabwe ebiseera ebisinga buli bw'osanga omuntu akwagala kikuwa challenge n'ogamba naye singa maybe nkola ekintu nesituukiza expectations zaabwe kino kitegeeza eri Florence nabe jaza brand Simon kinene nze okuva ku abantu bankoledde ebintu bingi abayira abantu banjagadde bankoledde ebintu bingi ne bwe nalaba crash nga yeekubye tatu eyo nayongera okukkiriza muli nti abantu banjagala ate oba oli awo nabawa ensonga ekola enjagala nze nali sekkiririzaamu naye olw'abantu laavu gye bagenze bandaga nentandika okwekkirizamu ne ngamba okay bali abantu aba banzikiririzaamu kitegeeza nina oba oli awo akatono kenkola ng'otosinkana abaana ne bagamba just byoyogera advice z'otuwa bitu biki zitupushinga kati okuva crash we yeekuba tatu eyo nayongera okukkiriza nti oba oli awo ensi entegedde ensi enzikiriza nenyongera okukikkiriza naye nze crash sina kyensobola musasula kuba nze sigenda mulima nti ngenda kugenda banteekeko erinnya lye njitya oba okitegeera naye kyensobola omuwa kiri kimu saala zange saala just no buli wenaafukamiranga wansi oba buli wenfukamira wansi nkusabira Allah akuwa buli kyosinga okwagala sente ozikole ziwere nkibalabika tonnafuna mwami olina omwami akubeerera omwami omulungi omanyi abo abantu kyankalanya nnyo kale saala yesinga buli kimu ekyokunsi ebisadde bya ku nsi tujja birya tujja kubyambala tujja kukola tubibalewo naye saala teggwawo ate Katonda awuliriza nnyo kasita ofukamira n'omusaba awuliriza saala ze nsobola okuwa buli ali eyo anjagala kuba be bantuusizza ku wendi kati Simon singa si buwagizi bwabwe nandibadde ntya obikola ne bikomaawo ndowooza kano kagenda eri abo abalaba tulekerawo jajinga abantu osobola olabireyo Simon kubanga ali ku TV oba ali somewhere kati ono azannya n'omujajinga the way she act gamba omuntu ono ali bwati ne bwati mweyo gundi gy'omulabidde but I think kiba kirungi omuntu ono n'omutuukirira n'omulabako n'oyogerako naye n'omanya muntu kimbutuufu gwenfolowinga oba ali atya kozi nze ndi bakiyita online follower tokankubule mu silent siri nnyo naye nga ndi obiraba abantu engeri gye bajajingamu abantu but it's not good Simon omuntu mutuukirira bayiwayenze yes Lola nali mwagala era nkyamwagala nda love her teri agenda muŋŋaana kuba nze nasalawo kyenyiza ogamba nti kyenali nyiza n'okubuuliza biki ebyo omuntu osogamba nti omwaga nibiki ebyo ebikuwaliza n'ogamba nti mana ndaba abantu bangi nnyo naye ono awanjawulo she's different eri nze interviews zezizezaamu nnyo amaanyi mangi talina nnyingi nnyo ku YouTube naye woolwo owulira interviews ze Simon kozi nze mwagala nzikwata olw'ebigambo bye Simon remember waliwo interview emu oba ani yali amubuuza ojjukira mwali ku baana ba kansa oyo yennyini yali Simon nagirabira ku YouTube
ebigambo byali bingi byayogera naye bye bitalinva wano ku mutwe lwe yagamba siryerabira ayagamba wentuukidde okufuna ssente eziwerako ne sisobola kugulira taata wange yadde essaati bwatyo I remember kyaliwo ekityo ekibuzo kyali bikibi wejjusoma byotakuya taata olekati yadde essaati singa abadde akyaliwo sanga yandikoze ebiki ebisinga Simon nalabanga abo bagamba nze ne wabaawo ekiri ku ground ekigamba nti oli ebizibu bya munne alabanga ebizibu bye bisinga ebya munne obuki obungi ngamba neeroola nali eyo nali nkyaliyo nga neeroola ng'okyagamba taata oba okitegeera like that feeling oba that love kyankuba wala neeyongerayo interview endala gwe eyo njijjukira nnyo mwali ku Verosh about oba businesses like that Glow Restaurant bingi bye yayogera naye ojjamu gwe ebikuyamba byowulira nti ebyo bikutuulako she was like kirungi nnyo omwana omuwala okutuula oba ng'okoze ssente zo n'otunula mu ndabi oba ogenda kwogera ku interviews olowooza kuyogenda okwogera munnange nedda naye nze manyi ebintu bino mu nsi bibeerayo Simon ne bwe mba sikiyiseemu naye mmanyi waliyo abakiyitamu ekyo kya bulijjo kuba abantu bangi bakoze ebintu bingi okubeezaawo obulamu ate si banenya era tebalina kunenyezebwa aba ayagala bulamu bulungi nga bw'anaakola ekintu bwe kiti ne bwe kiti kigenda mutuusa ku kyayagala wadde nga tekyandibadde kituufu naye oba olw'embeera gy'ayitamu wano nawali ye muforcing okukola ekintu ekyo kakyobola nze nabagamba kibi nnyo okutunula mu mirror nga maziga g'okaaba ga bulumi bw'olina ku mutima so nga gandibadde gasanyu it is okay Lola nze gwolaba simanyi wenyeza tuli ku gundi ate kati badde njagala bimuyita kyenyiza mugamba right now nti eriyo abantu abamwagala nga tabamanyi nga bali ku ground Simon muyinza obba muli eno naye nga temumanyi what's there kati nze gyendi nze ngamba oba oliawo feba inrows walayo replyingeko ku baana okimanyi nti gundi omwana okuddamu comment y'omwana kisanyusa naye ngamba ddamu no Lola wait togamba nti ng'obaddamu ndi ku ground tuyambe newoddamu comments asatu ez'abaana kati let me put this clear mu maaso wano sigamba nti tetwagala bwagazi baddamu but sometimes kati osobola okunjulira okuva lwenvudde ku show olabye obudde bwe bubadde mpaka kuziba kati bw'otuuka ewaka n'okwata essimu n'osangako messages nga nnyingi n'oddamu z'oba osobodde kati bwe mba nzizamu omulala gw'oyinza obutakola ki mpakyakulabirako yes kati tugeze bwe nziramu Simon gw'oyinza obutalaba nti Simon nkoze eki muzeemu oba lwe naddamu gwe Simon ayinza obutakola ki obutakulaba ebiseera ebisinga nti otunuulira amannya amapya n'ogamba lino badde sirirabangako waliwo at least bw'omanyi nti ono nali muzeemukko kammuleke nziremu ono kuba ziba nnyingi tosobola ziddamu olulala okola post ebyaddala n'obudde obuddayo okukebera bwekoze ne bukubula Lola omanyi lwaki nkyogedde bwe nti waliwo omwana gwe waddamukko yajja mu inbox n'agamba crash okimanyi nti Florence wanzizeemu nawulira essanyu eringi nolaba nga happiness gyawulira gwasiddangamukko si mu bubi naye oluusi tafunanga oba simugwangako kuba ziba nnyingi owolumu ezimu zehidinga n'okwehidinga n'otaziraba nnyo so bambi tebagwamu mind tetubaddamu we try our best okubaddamu naye obwolumu ziba nnyingi n'oddamu batono obwolumu akadde ne kabula bwe bityo naye nga I try by the nze ngezaako nnyo okuddamu abakomenti nze kale sigenda kusukkawo n'obudde bugenzi akalala akasemba Simon nga tumaliriza
bubaka bwange eri abatulaba si kibi obutaagala Florence Nampijja si kibi n'akatono olina naawe b'oyagala ate si nsi yonna nti erina okunjagala kati bwe mba ninayo crush anjagala naye kuba tatu yange talina nsonga lwaki avumwa onkitegedde talina nsonga lwaki avumwa crush ye bw'ati bweyagala okukikola bwe kiba tekikunyumidde kiwummuze kireke talina nsonga lwaki avumwa twakubwa abantu aba bad negative energy twabakoowa oli nakola statement egamba kati sente ezakoze kino lwaki tewaziguliddemu maama wo obuwunga how sure are you nti maama wange talina kawunga waka kale gwe tiwali aganye kwata sente zo zigulire maama akawunga ozimukole ki okamutwalire ono ayinza okuba nga maama wayina ensawo z'obuwunga 5 mu store so ate baleme kusukka we bandikomye gwe bw'oba tuyagala Florence nga tosobola nakeera ku makya no postinga kifaananyi kye it is okay tukati nawe oyina gw'oyagala eyo nange nina anjagala crush asobola n'okwekuba tatu yange it is okay naawe gw'oyagala oyo mukolere gwe by'owulira nti bye bisaanye ono naye alaba kyekyasaana oba okitegeera so tulekeraawo ebintu ebyo tuveyo mulembe ogwo mukadde ogw'okuvuma abantu b'otayagala sina kye mba nkukoze tolina nsonga lwaki onvuma ogwo mulembe mukadde singa banaamanya nti mukadde bajja kubikomya bw'oba bwokka obubaka bwange bwe nina crush naye nga nkute nze njagala tumirako tumira ntumirako best friend wange my favorite sigenda kwogera nnyo but you know yourself oli Dubai nentumirako ku mami Taimat nentumirako ku mami Imran mami Maira and Hafi nensembyayo omukyalo omulungi anjagala ennyo mama Akram oli awo ku Ham shopping mall room 178 mugende mumuwagire mumuguleko engoye byonna weebiri I think it's right. Webale kunjagala mama Akram, webale kumbeererawo bingi byonkoledde. I can't tell it all. Nenawo nkimanyi onjagala. Era nange nkwagala. Sijagamba nti nja kwagala, but thank you mama Akram for everything. Omuntu oyo Saimo, omuntu gwosobola okubira essimu. Mukyala. Namugamba. Owaaye. Nyamu ntere ku mobile money emitwalo 3. Nagamba ngumikiriza mu ddakiika 5 naga kuteeka so sisobya nti nja kifune ewalala nga sijje so mama Akram bingi but thank you ali awo ku Ham abendejje mumumanyi mukyala w'e Masaka kale tukira kuba kusuka wano obudde buzibyemu naye mubeere bulungi mweraba tukolenga esezo omuto bye bye banange nabatanganzita